Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyalo likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage ebyo ebisobola okukuyamba okuzibikira essefuliya ng'erina ebituli ng'ebyo by'olaba n'olowooza ekituli okiraba bulungi nnyo. Njagadde nkulage ebyo ebisobola okukuyamba okuzibikira essefuliya ng'ekulemesezza okufumba emmere essefuliya gy'olinawo naye ng'olaba erimu ebituli ng'ebituli bino endowooza obiraba bulungi nnyo ebituli nga biri mu ssefuliya naye nga gy'oyagala okufumbiramu. Njagadde nkikulage nti osobola okukozesa bino bye ŋŋenda okukulaga n'ozibikira ebituli ebyo n'ofumba bulungi nnyo emmere essefuliya n'etereera endowooza ogiraba engeri gy'etonyamu. Tosobola kufumbira mu ssefuliya ng'etonya bw'etyo nolowooza nti obeera onaamalako naddala mmwe abakyala n'ensonga okusinga yammwe kuba mmwe musinga okufumba naddala ewaka oyinza okuba n'essefuliya ng'essefuliya eri awo ekumazeeko emirembe etonnya ate nga gy'oyagala okufumbiramu. Kati olwaleero njagadde nkulaga ebyo bigenda okukuyamba. Tusoose olaba amalagala ago ogalaba malungi nnyo okuzibikira essefuliya, amalagala ga lumonde ago g'olaba malungi nnyo okuzibikira essefuliya. Ekirala ensozi tulabye kibayita amalagala wamu n'ettooke. Ettooke eryo nalyo ddungi nnyo mu kuzibikira essefuliya. Ebisinga okuleeta essefuliya ezo okwonooneka entobo y'owansi ekisookera ddala mu abakyala abafumba emmere mugenda ne mufumbira mu ssefuliya w'omala mmere wogisitulako ogiwummuza wansi okubawo nkube. Ekirala mugiteeka direct ku nkokoto eryo ttooke n'ettooke nalyo ddungi nnyo mu kuzibikira ebituli by'essefuliya nga bw'ogenda okulaba. Mbadde nkugamba nti ebiseera ebisinga essefuliya eyo buli lw'ogisitula ku kyoto n'ogikuba bukubi wansi w'ogituuzizza nga tewali kintu kigonda kimanye nti essefuliya eba tegenda kuwangaala. Ekyo nkikubuulira kubajjukira wansi wabeera wagonze. Kati bw'ogisitula n'ogikoona bukoonyi wansi n'ogituuza butuuza wansi ali n'ogituuzawo ne sipiidi obeera entobe eyo ginafuya. Naye ekirala okusaanikira emmere era owantu ewakaluba ekyo nakyo kireetera essefuliya okwonooneka amangu entobo. Olina okufunayo ekintu mu kyalo baakozesanga ekintu kibanga enkata oba mugimanya enkata eyo bagizinga mu ndagala gye bayita enkata naye kyo kino baakizinganga mu bintu eby'enjawulo. Basobola okuddira essubi ne bakizinga bulungi nnyo naye nga kyefaananizaamu ng'enkata oba ne bafuna ebisanja by'ebitooke nga bingi ne babigattagatta ne bakola ekintu ekiringa enkata nga kyetooloovu ne bakiteeka mu kiyungu nga kibeera mu kiyungu kituulako ssefuliya ezo. Buli wakisitula ku kyoto wali tagikuba wansi agituuza okwo. Kiba kiyamba essefuliya eyo okukuuma nga entobo eyo teyonooneka mangu. Okitegedde? Kati ettooke bw'otyo bw'olikola nga bw'olabye oliwaatako bulungi notandika okugenda ng'oliisa ku ssefuliya owali ekituli abwotyo n'oliisa awo owali ekituli. Okitegedde? Nga bw'olaba. Okitegedde bulungi nnyo. Ekituli ekyo kiba kati ettooke eryo liba lijja kuyingira bulungi mu kituli ekyo. Kati bw'ogiteeka ng'omaze okukikola bw'otyo olina ogiwummuzaako ku muliro nga tonnateekamu kintu kyonna amazzi oba kiki nga tonnakiteekamu. Kiwummuzeewo ku kyoto bisooke bikale bulungi bikalireyo wansi ebeera ejja kuteera bulungi ebeera ejja kufumba. Era n'amalagala nga bw'ogalaba gakwata ogayenge bw'otyo mu ngalo olaba gayengere mu ngalo bulungi nnyo gagonde bulungi. Bwe gamala okugondera ddala tandika okugenda ng'ogayisa awo owali ekituli wansi w'essefuliya wansi ogivuunika bw'otyo nga bwe ngivuunise n'ogayisaako bw'otyo. Ebyo ebisigalirako obirekako bye bigikuuma ne biyingira mu kituli n'ebirala ne bisigala kungulu. Okitegedde? Bw'omala obisigako bulungi nnyo olina ogiteekako ku muliro. Kwegamba omuliro ogwo guyambako gubikaza ne bikkalirawo kuli ne bikwata bulungi nnyo n'oluvannyuma n'otandika okufumba ky'oyagala okufumba nga bw'ojja okulaba. Essefuliya eyo osobola oggikuuma n'ewangaala bulungi nnyo nga teyonoonese singa obeera ng'ogikutte bulungi nga tomala gagikuba wansi ng'ogiggye ku muliro nga ofunye ekyo kye mbadde nkugamba kye kiyitibwa enkata. Kyemmanyi kyeka mu butale eyo kirina okuba nga mu butale gyebiri ebyo bituulako essefuliya. Kyemmanyi gyebiri kuba nze nabirabanga nnyo mu kyalo eyo e Masaka gambiraba nnyo era n'ewaka kyaliyo ng'essefuliya bwe bagisitula ku kyoto oba ku sigiri nga tebagikuba bukubi wansi ku ttaka olw'ensonga nti ttaka wobeera ogikubye wabeerawo engeri y'enkokoto yinjayinja buginyiga okukakkana ng'efuna obuzibu ng'obwo
obw'okufuna ebituli wansi gaba n'obanga tokyasobola kufumbiramu kintu kyonna n'ogisuula ng'ate ssefuliya ogiraba ekyalinamu waggulu naye nga just katuli ke kakumazeeko emirembe ate nga katuli katini nnyo. Kati n'olwekyo njagadde nkulage ofuna obuzibu ng'obwo sigako ebintu ng'ebyo tulabye amalagala ga lumonde gaago gakola bulungi nnyo wamu n'ettooke. Lowooza olaba obadde obutuli bw'obadde olaba kati tokyabulengera olaba ndowooza amalagala gaba gayingiddemu makkati omwo ate gakwata. Kati omala obisigako nga bw'olabye giteekeko ku muliro bw'otyo bisobole okukalira ddala bulungi olaba obiraba bw'otyo bw'olina obbikola. Kati omala obisigako bulungi giteeke ku muliro bw'otyo nga temuli kirimu bisobole okukalira awo owali ekituli ekyo okitegedde. Bw'otyo bw'olina okikola bw'olina kugoberera nga bwenkola naye bw'olina okikola ng'obadde ofunye obuzibu obwo nkimanyi mwe abakyala osobola okuba n'akasefuliyako nga kakyasobola okufumba naye ng'ekikalemesezza nga kalinamu akatuli katini nga katuli katonnya mu muliro n'okawummuza wali ate okawummuza just siigayo amalagala ago nga bula bwe ngasiize osiiga wennyini owali ekituli w'oteeka amalagala ago omala ogateekako nga bw'olabye giwummuzeko ku muliro kwegamba bikwatireyo wansi bulungi awo otandika okukola gy'oyagala okukolera nga bw'ogenda okulaba kuba eyo nagikozeko nga njagala gikoleramu gisiikiramu muceere ate nga siina ndala gye ngenda kukozesa n'ensalawo nkikole nammwe nkibalageko enkola gye nkikozeemu ate ne kitereera ddala bulungi mukitegeera bulungi nnyo. Kati obeera kusindoza olaba engeri gy'ayagadde ogiraba ndowooza bikaze obulungi. Kati obibeera bikaze awo n'oyiwamu amazzi tegaddamu kuyiika era ofumba bulungi ekyo oyagala okufumba nga tekusumbuyeemu wadde n'akamu wadde n'akettonde kuba amalagala gakola nnyo amalagala gasinga ku ttooke. Osooka kukozesa ettooke werigaana funa amalagala tegalemwa kasa ogayenga obulungi ne gagonda ogasigayo busiizi wansi tegalemwa gakolera ddala bulungi ndowooza ogiraba. Kati ebyo bikutte bulungi awo teeka ku kyoto otandike kufumba nga bw'ogenda okulaba. Nagifumbiramu bulungi nnyo ne bijja neefumbira ddala ndowooza obirabyo by'otandise okubifumba bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo mubeere bulungi mweraba.